Sosowaze ebintu ebikulu kubanga kati kyetuliko amaanyi gonna tugatadde mu kubanga amaanyi gonna tugatadde mu kulwanyisa ettemu erinnya Masaka. So ensonga za Vicent Ssegawa si biri amaanyi wabula kyenjagala mbategeeze nti Ssegawa ye nga twategeddeko kati yafuuka Abraham oba Ibrahim naye yabadde akukusibwa ye n'abaana be ababiri. They are victims of trafficking. Era sigamba nti yabadde akukusa abantu oba nga yatwala abaana be twamusanze nabo abaana 49 naye wabula naye abadde nabo era netumugjayo era tumutwitinga ng'omuntu yabadde akukusibwa. Waliwo emitendera mwe tuyita okubanga omuntu yenna gwe bakukusa gy'alina okuyitamu. Abamu baba nga tebalina mu mbeera nnungi tubajjanjaba, abamu baba nga balina ne trauma tubafunira abakugu ne babawa psychosocial support era byonna naye nabo ajja kuyitamu. Fena oluvannyuma tubaleke badde mu society oba mubaaviira. Kuva Lwakutaano tuzze nga tuprofilinga abaana abo n'abazadde baabwe nga bajja ne batunonyola abaana bagenda batya naki kyebadde bakola era oluvannyuma tujja kuba nga twetegereza waliwo emisoso gye tulina okubuusa oluvannyuma abaana tubatiza abazadde baabwe. Wabula tukubira abantu omulanga nti engeri gye bawaayo abaana baabwe tubagende gye batamanyi obulungi naddala mu budde buno bwa korona begendesereze kubanga ng'ogyeko okubanga tomanyi nebyo babatendeka na biki bye bagenda okubakola naye nga nti n'obulwadde bwa korona bukyaliwo era oba oli awo buyinza okuba nga bubakosa mu ngeri emu enda. Naye kati kyetutunulidde kyetuliko kyekyokubanga abaana tubateeka mu mbeera ennungi tubatiza abazadde baabwe. Afande basangiddwa mu kifo kiraba badde bakusibwa nga babatwalibwa. Kifo waliwo ekitundu bakiyita mu Namaliga mu Bombo naye nga ekifo mwe basangiddwa mwennyini kiri awo kigumu kizibu kyakwogera kya Luwarabu naye ngenda kukikusibira kusoma obwengeri gy'oli Omuwarabu osome. Abadde bakusibwa nga batwalibwa. Ebyo bye tuli kunoonyerezaako.